tuga tukolewo ka squad akabantu nga 10 ya wenjagalawo ka squad kakati baba kozi bwe banaba baweddewo ako ka squad mugenda kateekawo oyo otegeeza ki wa police baba bazimu ulwachi wa police kubanga anti nebizibiti babibba kati president yatta abantu mutta mutulugunya nti bo bennyini balina n'emmotoka eziwamba abantu muzeeyi yatugamba mu nsiko tayagala tuwangule n'omusiru ayimirire wali ayogera ekyobusiru wabule wa mukuba olugitula singa kaluka janga Bobi Wine yawangudde osigalo kyaweereza eggwanga nsigala kyawe era nsaasira nnyo nga baminisita bano babbalamu kubanga obolooza nti minisita alina obuyinza buyitirivu naye bw'otuukayo ogenda okulaba ng'obuyinza bubadde osuubira tebuliiyo. Ekyo kinagambye abantu nti bwe tukyaza abantu nga bano babeera bakiikiridde pulezidenti yennyini akagamba kakulu basuubiza ebintu nga balowooza be basalawo weebali nnyo abasalawo balala nnyo ate abasalawo basalawo bya Uganda yes so si bya constituency yo basalawo bya Uganda yonna si constituency ya Mr. Balamu. Okay kakati owekitiibwa bwe mwawamba mu 86 mwalwana entalo mpitirivu mwalimu bakone Lakwena n'abalaba Moses Ali kati mukola nabo ne mulwanyisa polio measles ebitwa lufumo mwalwana entalo nyingi ne HIV ne mukola erinnya eggwanga si yonna Uganda yali namba emu mu kulwanyisa obulwadde obwo naye mmwe abazira bwe mutyo nga musudde zi gavumenti ziri ze mwalwanyisa lwaki enguzi president yakuba miranga eganyi emunyira zizi naye eganyi mwabazira kiki omanyi nkola ya China gye twetaaga kutema ko muntu mutwe abantu batye lwaki mutyo batema omanyi okwetuga omuntu bwe yetuganga nga bamusala ku mutina agwa mu kinnya nti ebyo byali bitiisa omulala okwetuga abantu bagenda mu maaso n'okwetuga nakati tokyawulira beetuze kuba kati basalawo kubaziika bulungi tokyawulira nti gundi ye abantu bangi beetuga naye kizibu nnyo okutegeera nti gundi yeetuze kyali kutiisa bantu kyali kyakutiisa bantu kati ekigambo ky'enguzi nze bwe nali nga nkyogerako luli nga tekinnaba kugira nali nkitandikira mu biseera we twafunira obulwadde obwa siriimu obulwadde obwo bwaleeta nnyo enguzi yali erwanyisiddwa nnyo emabega naye bwe wajjawo obulwadde bwa siriimu buno abantu ne bagamba nti abantu balina okuvaayo boogere basobole okutegekera abaana baabwe kati ng'obategekera ku ki bw'obeera mu ntebe ya gavumenti oba olina kubategekera ku eyo entebe mwoli okutegekera abaana boogende nga balina kye balina ate be bakukwata balina okukwata obulungi kubanga oli muki oli mulwadde awo ekintu we kyatandikira nze ndowooza okugenda nga kyonooneka abantu ne batandika obutatya kubanga nze ekisinga okuneewuunyisa obadde oyogera ku kigambo ky'enguzi kwe kuyamba ku muntu oyinza okuyamba ku muntu omukadde ng'oba omusanze n'ogamba ku omutwaleko n'omuguguugwe naye n'omutwala n'omugamba aveemu n'akwegayirira ku 10 n'alugjayo n'awulira nga kwegamba ateeka okuwaayo ekintu ku kintu ky'omukoledde naye nga gw'omukoledde ku bwereere naffe nze wange nagoba ebintu ku geeti mbigo by'abantu kwegamba kati bayinza okulonda baminisita abo boolaba n'alowooza nti gwe bamuteereddeyo erinnya najjeewo yebaze kubanga ndowooza oba oli mukwano gwe kubanga oba ki n'alowooza nti kati gwe wayogedde ne pulezidenti Museveni omuwa erinnya ogenda okulya nti gundi ali ku geeti n'embuzi n'amatooke n'ennyama n'omugobera ku geeti n'agenda kati ebintu ebyo n'obutasaba mwana balansi ng'omutumye omwana wawaka kakati awe beetandise okuyingira ng'akyali muto ebeetandise okuyingira mu nnyumba kati nakitandikirawo ku lwadde nendoza nti kigenda naye kati kifuuse ekizibu eky'amaanyi ennyo ate nga kikolebwa mu bugenderevu kikolebwa ku mulwadde omuyi nekikolebwa ku atannaba kubeera muyi naye nze ndowooza nti abantu
abantu bennyini abagibwako enguzi senga bavaayo ne boogera ku kigambo kino ne balipotinga omuntu nga balina bye balipotinga ne balipotinga omuntu nti gundi yanzigyeko ssente omuntu gwe baba bagyeko nze ndowooza bwe tuyinza okugirwanyisiza ate kati ne wajjawo kwegamba twagenda bwe twaleeta eddembe n'amateeka nago ne tugatta kati omuntu okumukwata tebeza guwawo omulimu gwewera omulimu ne bwabeera nga omuntu akola mu mbuzizo awakoba mu nte ezo n'omukwata ng'alina ente gyabbye bw'omutwala mu poliisi ku poliisi ebayo abamweyimirira olaba n'abantu kubanga bano abantu abajja okumuwolereza babaddabbira ku mata ewuwo bagamba bw'olabanga nga neighbor agamba nti maidi wo muyitirivu obulungi manya nti oyo agaba sukaali agaba omunnyo agaba ku sabbuuni naye bw'owulira nti neighbor agamba nti omukozi oyo mubi mugobe talina kyamuwa awo njagala okuzza lwaki towagira kigambo kya bukambwe Saudi Arabia bakutemako omukono enguzi ntono sikiwagirira ddala China bakuba amasasi enguzi ntono buli lwoleeta ebintu bwe bityo obukaga ndiko kisajjuse buli lwoleeta ebintu bwe bityo kakati bwenebe evuddewo onatema emikono agenda kola mulimu ki ogenda kumuwa mulimu ki agenda lima emboga twamusasulanga anabeera era ojja kulya nga atemye abantu ku kyalo ebintu fenaffe bwekiti ekirozo twakireetako nga twakayingira nga waliwo abakola effujjo abatta abantu biki ne tuuza omukulembeze w'eggwanga ntumuga tukolewo ka squad wenjagalaawo ka squad ak'abantu nga 100 nga ko mulimu gwako gwegwo natutulya natulaga nga atuwuliriza akiriziganya naffe naye bwe twamala n'abuuza nti kakati baba abakozi b'ebibi banaaba baweddewo ako kasikodi mugenda kateekawo kati kyekyo kyembadde nkugamba nti bw'oleeta okutemako omukono n'oleeta okugyamu eriiso n'oleeta okusalako emimwa abo abakola ebyo bajja kuba nga bakola mulimu ki ogenda kubakuumirawa ng'ababbi baweddewo yegwe gavumenti olemererwa otya okukola ku ebyo ebintu n'otandika okuyiiyaawo ebyo gavumenti erina kumobilizinga bumobilizinzi banayinki baayo okulaba nti bagiyambako okulwanyisa ekintu kino naye nga kyeyongedde okusajjuka nga kyeyongera kugaziwa abasajja kyeyongera kugaziwa naye nga ekirungi nti kyogerwako bakwata n'okukwata ojja kulaba nga kigenda kivaawo naye waliwo okubeera ne gavumenti nga tekyogerwa nako tebakwata nako bantu nze nali omuntu anigenda bunigi kati amateeka ge tulina kubanga kati laba nze nali mpagira nnyo ekintu kya Simbwa kye yaleeta Honorable Simbwa tutunde ebintu byabwe bakwate ebintu bagambe nti kino ene motoka agigula sente mekanti bweziti ofuna mekanti bweziti okola ki kubanga eriyo abakola eriyo abayina ebiralo by'ente abayina ebiralo by'embuzi eriyo abalunda embizi eriyo abakola ki gwoyinza okugamba nti ono nti bwe natunda wano nentunda wano nengula n'emmotoka naye bwobanga oyimiriddewo ku musaala gwokka naye ate nkugambye bw'omutwala mu kooti emuta era ekintu kya Simbwa ababaka bennyini be bakikuba ngenda kuwa ensonga lwaki buli mwaka Kalisolisa akola lipooti ey'enguzi Parliament eri mu kifo kya 5 mu babbi abali enguzi tebasobola kuwagira tteeka lyonna ligenda ku nze ekyo sikimanyi nkuwa bwino nze omanyi sagala nnyo lipoota ate Kalisolisa wamu wa gavumenti kisirinaako bwino Parliament mweri naye ekintu kya Simbwa bakiremesa ate nkugambye nabo Kalisoliso yennyini atali ono yakajja Betty Kamya oli yasookawo muli agonja mu lipooti ye buli ne Parliament mweri mubali enguzi nti mu bukiiko mu kifo ky'okunoonyereza kubeba bagambye nti banoonyereza kuddayo nkitegeere tuli munamawulire ngaffe sikutya nja kumala kuddayo nkirabe ate okubire simu nkukyaze okyatule nti nakikakasizza so ne Parliament agamateeka tiyinza gayisa
naye kati nze nsaba bannayinki bonna mu ggwanga batuyambeko wonna. Yes, yogera bakuwulira. Batuyambeko okulaba nti ekintu kino tukirwanyisa nti kubanga enguzi eweebwa abantu. Enguzi eweebwa abantu eweebwa abo abatali mu bukulembeze, abatali mu gavumenti, be bawa enguzi okusobola okubakolera. Kati senga bo be batuyamba mu ekyo. Oyogera kiku kya poliisi nti nayo mweri ate balina okukwasisa amateeka n'okukuuma obutebenkevu. Abantu bagamba kati twalira amateeka mu ngalo kubanga omuntu ala ku poliisi awaayo ssente ne bamuta. Ekya poliisi kyo era administrative kyetaaga mmwe abali mu administration. Era tukyogerako era nabo bagezaako nnyo okulaba engeri gye bakirwanyisaamu okuvaira ddala wansi. Naye kirungi nnyo okulwanyisa ekintu ng'oli wansi ku ground, tosobola kukirwanyisiza waggulu. Kati nsaba bekikwatako okuva waggulu, era mbeera njogera nabo okuva waggulu okukka wansi, kubanga tewaliwo kikugaana kutegeera ekifa wansi. Sikiraba muna akatono. Obanze nsobola okubeera ewange ne mpulira omwana akaaba ewa neighbor ne ngamba naye omwana oyo nga namuwulidde akaabye okuva ku ssaawa eziti, kababeere mukazi gwe bakuba. Nze tosobola kumukuba ng'oli neighbor wange. Era bwe muwulira omanya nja kutuukirira mbuuze ekizibu kyekiriwo. Kati n'abantu bonna balina kukka wansi. Bw'oba tosse wansi tosobola kumalawo buzibu. Waliwo abagamba nti temukoze kimala ku poliisi kubanga tewali kye mwaterezanga magye ekyo mwakimala. UPDF poliisi twagisanga wana, amagye twajja nago. Amagye twajja nago. Kale nti poliisi egaanyi. Poliisi twajja wano ate era bwe twajja tetulina kintu kyo, buli muntu yasigalayo mu ofiisi ye, tewali gwe twajjayo. Kati ku recruitment center ne training gy'olina okutandikira ebyo, era tugezaako. Era nabo tugamba nti poliisi yonna nfu. Si yonna nti nfu. Era ku police station osangayo ku bantu 10 n'osangayo 3 nga be babi ng'omusanvu bali oke. Kisinzira ku training ebigambo ebyogerwa. Kubanga tulowooza nti omuntu ajja kumala kuva ku training ogenda omutandikire gy'agenze, olina kumutandikira eno. Yokka gye tulina okulongoosa n'okuteekayo abasomesa abawuli aba political commissars. Balina okubeerayo ku training schools okubanga ebyo bintu byeboogerako. Tubbire ku bibuuzo. Omujaasi bwe bamuwa miliyoni 5 azitwalire basajja mivule, azituusa tayagala na kuzitunulako n'akuwa ekitereke kyo, omusirikale akubikira nti boda emukubi atusa miliyoni 2. Omusirikale otegeeza ki? Owa poliisi. Baba bazimu ulwachi owa poliisi kubanga anti n'ebizibiti babibba kati. Mwakola kyeri okugunjula abali kinjagala otubbire ku bibuuzo. Mwatumbula mutya amagye. Basajja mivuli. Tebakwata bukwasi miliyoni 5 baziwa omuntu atakola kwekyo. Tosanga busanzi kati nganze bwenze wano ku radio 4. Nti kati ku bantu abali wano nti nja kulondako omuntu mugambe nti katwala ssente zino ewago. Ndese kyakulabirako obwesigwa. Ssente bazikwasa omuntu akola omulimu ogwo. Tebalonda bulonzi muntu ne bamuga nti kati gwe twalayo ssente. Era nze sirooza nti basajja mivule nti omuntu gwe bawa ssente obukadde 5 nti bamugamba nti linnya boda zitwalire gundi. N'agamba nti ne kati tubawulira ebizibiti bibaka. Ebibabbira ku police stations benkugambye nti ku police station bakugamba bwe kubako abasirikale 10 ojja kusangako 3 abavundu. Kati ng'ekaayo w'abasajja mivule bweriyo omwana gwotoyinza kukwasa mutwalo agutwalira omuntu mu baana b'abasajja mivule gwotuma okuleeta sukaali kilo 5 n'atuusa nga zirinnya kitundu ng'ekitundu akinunidde mu kkubo oba akiwadde omuntu mu famire yo. Akati mu eyo famire y'abasajja mivuli omuli omwana atatuusa sukaali kilo 5 n'atuusa nnya kitundu, ate mwe tuli kulutinga abapoliisi ate ne basajja mivule bw'aba atuwa agamba omwana ono nze yakola ki yantamatammadde obubbi bwa gwabawa. Kakati ate ffe noyagala tumutereeze ku training school. Kati kyova olaba tufubanga bwe tusobola okulaba nti ekintu kino tukirwanyisa. Si kyangu, ekigambo ky'enguzi si kyangu kubanga agiwadde tayogera ne gwe bagiwadde tayogera. Kati abalala be balina okunoonyereza ddala bamuwadde nga basinzira ku
ku neeyisayi. Okay. Gwe yakatwegattako tuli ku 103 Radio 4 ensunsuzi banaffe Masinde batufuna ku 10 basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe gegange. Madam Proscovia Naroiso gwe tulina yokuva mu maka go president kubanga mu kufa kwa Kaweesi nalaba ebigambo byava mu president naliwo nemanya nti amagye mugasobodde ne police eno president n'agamba nti yagamba mukulu yali akulira police ebiseera ebirongoosa yakiyita gogola police naye kati ffe bannamawulire ntugamba amagye nga wagatereeza of course onyonyodde ekizibu wekiva mubatendeka kuva mu ffe amagye twajja myaka 5 nga kimanyiddwa nti bw'okwata ku kikajjo kya mwanayinki kibooka 5 nze wenjagala nalwiso zawe wampomera bw'okwata ettooke lya mwanayinki kibooka 5 kubanga tewaliyo byagamba nti osasula ssente bwezi olaba mwabitereeza zaali kibooko kati ne tutendeka abaana nga tubatendeka bwe tutyo poliisi bagitendeka amateeka okusingira ddala era kyova olaba nti yeba emanya amateeka nti bw'okola bwoti nsobola okuggulako omusango ogufaanagana bwe guti bagisomesa amateeka naye n'abakulembeze abali mu poliisi bafuba nnyo okulaba naye nze kye ŋŋamba era kye tubeera tubakubiriza bave waggulu bake wansi ku police stations mpozi n'ekirala poliisi olw'okubanga nti population kubanga bwe twawambira nga ziri miliyoni 14 katugambe bannayuganda kati zizo olaba zaagala kuwera miliyoni 5 poliisi yeetaaga okwongerako obungi bwabwe naye kati bagenze bagitematemamu nnyo obutundutundu ebyo nabyo bireeta obuzibu kubanga oba tosobola kugimatiza kugiwa ebyokutamba okugiwa entambula okugiwa kijje bali yeetaaga okubanga tebali eyo gye tubasaasaanyiza nga balina we bali basobole okubaweera ebibayamba okutambuza ebikozesebwa okutambuza emirimu ekyo nakyo kireetamu obuzibu nti bw'omuyita okugenda okukwata omubbi oba olina okumuwa bodaboda eneekola ki eneemutambuza ebyo kati bye birina okulaba nti birwanyisibwa okuvaawo. Okay. Kaakati security nga bwe twogedde ku magye gaffe ga mpisa ekyo mwattu n'abaana babakolokota nabo bakimanyi amagye ga mpisa nnyo era nze mbaganya amagye ga mpisa era basajja mivule kyova olaba nti Besigye bwe yeewaggula eno ne baga nti aha tufunye Mugisa muntu bwe yava ne baga tufunye tumukunde ntufunye omugenzi biraalo nga babuliddwayo eyo abantu abasobola obakulembera nga abantu ab'empisa bali eno. Kakati waliwo abantu abatambula muno mu ggwanga n'ebweru nga bagamba president yatta abantu ekigwamu naawe ate ddala kikwatako nga gwa omuwabuzi mu bya security bwe omuwakanya bw'atakusiba akutta bw'atakutta ogenda mu ekizayiro naye ne bakola embaga buli mwezi Museveni akusiba kasita omuwakanya naye ne bazimba amayumba namwe ge mutalina abali mu kintu kakati ne tulabanga waliwo akasiriikiriro ewammwe teri kigambo kivaayo ensi ewulira byabali bokka abagamba nti mutta mutulugunya newankubadde gye muli waliwo bwino gwotalina nze gwe nnina nti bo bennyini balina n'emmotoka eziwamba abantu era nze byembyogera kuba tebena kutwala mu kooti kuba bwino mulina n'akalwaliro gye babajjanjabira kali wali ku luguudo olugenda ebwayise nako nkamanyi nze bamanyi kati ebimu be babikola n'abaana abamu be babakweka Nairobi ne abatuwiriza omwami gwe bayita omuvuka gwe bayita eyeekolera bamudusa wano ali wali Nairobi kakati bagamba nti bano Bannalweso bamukwata naye mwenga musirise nnyo bino ebyogerwa nga ffe bannamule tulina bwino omutuufu mwene musirika ne mugana okubyanukula kakodyo kike mukozi lwaki musirika busirisi ensi neetwala obulimba nti bwe butuufu omanyi twajja nga tuli basirifu nga tumanyi nti ebintu byetukola kubanga tetubikola mu busirise ti abantu basobola okubiraba nti bikolebwa ndoza tukitegedde butegeezi ebiseera bino kubanga ffe twajja tuli bannakyalo
tewaliwo technology, tewali kati bino byowulya simanyi social media simanyi ebintu bingi nnyo ebiriwo kati ffe bye twajja tutamanya abantu bebakozesa kati ate ne tubeera mu ntalo kubanga tuba twakamala luno olwakonyi ne wayingirawo tuba twakamala olwalakwena ne wayingirawo olwakonyi tuba waliwo ADF tuli mu ebyo then tuli Somalia kubanga Somalia nayo twali tulina okugendayo ng'emmundu ziyiteyo bwezityo ne ziyingira South Sudan ne ziyingira Uganda kati tuli mu ebyo ate abamagye tetukirizibwa nnyo kubeera kubanga kati ebisinga ebyo abamagye ffe tubimanyi tetukirizibwa nnyo kubeera lwakuba ffe abamu twalinga tuvaayo ne tujja ku mpewo naye abalala bali bize mu ebyo ebyokulaba nti eggwanga lirina emirembe era senga twadda mu bino ebyokudda simanyi kulimbulula simanyi ani agambye eki emirembe gino tejandikoze eki tejandibaddewo tuli mu kulaba nti bannayuganda babeera n'emirembe babeere kubanga nze nakugamba abasajja nti muzeeyi yatugamba mu nsiko tayagala tuwangule n'omusiru ayimirire wali ayogera ekyobusiru wabule wa mukuba oluyi nze ng'ekintu ekyo kikwakanyiza ddala tekisobola kubeerawo kubanga nga nze baŋŋamba nti abamagye balina akayiso ke babakuba eyo ne mutabuka nakalinda n'okutuusa kati akayiso kaabula omupulezidenti atugamba nti amagye gaffe abakulembeze be bagaleetera okufa naye abakulembeze be babanga balungi amagye gabeera malungi kati obudde ne bubula ebyo byonna byoyogera gyebiri intelligence ebimanyi nti abantu bano bakola ebintu ebifaanagana tubimanyi nti abantu bano bakola ebintu ebifaanagana bwe bityo beewamba bayina kubanga ojjukira ono omusajja yateeka mukazi we mu septic tank oba ne maid oba naki bagamba gavumenti yamuwamba ne drone naye kyagenda okuzuulibwa drone ya bo be baali bagirina ebyo byonna tubimanyi nze waliwo omuwala wange ali mu bino ebya Jumia alina akaduka ke yakola omukozi we yamubye yamutute ku poliisi abakansala ba Nupu be bazze ne batiisatiisa poliisi owulidde kati ebyo byonna tubimanyi gyebiri naye tulowooza ffe kye tusinga okufaako ennyo kyekigambo ky'okutta awo tufiirawo ekigambo ky'okutta bannayuganda awo tufiirayo era kyovola batuvayo naye bino ebigambo by'okwogera bigambo by'okuwaayiriza ffe tebitumalira budde temufayo ng'erinnya lyammwe lyemukolera tuvayo tulina bakulayi gye bavaayo ne boogera naye wano ne bwoba yogere kati nange wano byenjogera abalala bali ku birala abalala bajja kuvayo babiwakanye wadde byeyogedde bituufu naye bajja kuvayo babiwakanye kati obudde obwo obwokudda mu kugamba nti tugenda kulimbulula bwe bubuze naye kati ndowooza naffe tulina okuvaayo okulaba nti tuvaayo ne twogera kubanga erinnya buli lwe lyonooneka muvaamu obuzibu kubanga kati olabanga bino eby'abantu be bagamba abantu babakwata abantu babawamba abamu bwe bategeera nti kamera zaabalaba badduka ne bagenda ebweru abalala ne bagenda mu byalo bakola gye bali bakola tebali mu makomera nga baga nti abantu bali mu makomera simaye babasibira obwereere bwe baba gye bali naye nga si bonna be banoonya naye kamera zino zaswa kwasita omuntu yategeera nti kamera emulabye constitution ya Uganda n'ebintu ebirala ebigenderako netumuulekera netumuze lwakitula ewuwe lwakitula singa akalu kajja nga Bobi Wine yawangudde osigala okyaweereza eggwanga nsigala nkyaweereza bwe mbanga naye nga mu magye navaamu naye omanyi kati nkola mu State House ndi senior president's advisor ku byobutebenkevu n'ebyokwerinda Bobi Wine bw'aba agamba nti omukadde ono akyasobola okumperekerako emyaka 2 muwerekera bw'aba tayagala nzirayo ewange atuwuliriza omuyambi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'obutebenkevu bw'eggwanga Lieutenant General Madam Nalweiso gwe tuli naye mumanyiko ebintu 3 ebikulu era ebiyinza okutuyamba enye ekisookera ddala discipline empisa mu magye olunaku lumu waliwo omujaasi meja yatomera emmotoka yange ne mukubira essimu ne mugamba nti omujaasi kyankoze yanga bugamba nti jangu kotagadi ngenda kuweereza password oyitewo namunkwatira ku speed ata okutawanya civilian wanayinki empisa eno mu bantu ababulijjo ne mu magye ekyo kyo akirina record agisetinze era by the way abatatulaba ku TV tuli ku radio ye
mujasi ku ddaala ekkulu nga bwe mbagambye atambula nga talina amagye gamukuuma lwa mpisa discipline talina mubanja oyinza okulowooza bwotyo nti sina amagye gankuuma naye tomanya baleke abayaayi balooze tolina bakigwemu kakati ensonga eyokubiri gye mumanyiiko tayagala corruption emuwunyira bubi era mbadde nyumyako naye n'agamba ebyo ebimu ku bimwagazisa n'okutanaka bwe tukiyita abaganda tayagala kuwulira kigambo kye bayita corruption kimukosa kimuluma ekyokubiri abantu obutayagala kukola mukyala mukozi alina emirimu gyakola tabeera bwezi mu State House naye yeekolera ayagala nnyo abantu okubeera nga bakola. Madamu Narwiso tutandikire ku nsonga ey'enkulaakulana mirundi mingi nkulira ku TV bakubuuza nnyo ebigambo ebya security tujja kubidda kuba security terina kizibu mwagimala ekyo kyaggwa mwagitereeza abantu bonna ababavuma bonna lwe security yeriwo babavuma ne bagenda mu parliament naddeeka ne bagenda mu bbaala naddaka kasa 8 security ekyo mwakimala so tukyebaliza Katonda tujja kitukako mu maaso awo tusoke tugende ku ebyenkulaakulana president wo era owange era ow'eggwanga President Museveni bw'aba alonda ababaka kumuyambako abayambi ba ministers asinga kubajja wano ngenda kuwa bwino gwe bali tomanyi ababaka nga bakulemberwa simumanyi ffe tulaba bantu Honorable Kiwanda basinkana President Museveni ne bamugamba nti obwavu nga buli wano mu Buganda buyitirivu ogenda tuyamba oti Kiwanda nga yakulira ababaka bava mu Buganda kakati President Museveni bw'aba alonda ba minister asinga kulonda bava mu Buganda ffe tusinga obungi mu kabineti ye naye abaganda ne bagenda wa President Museveni omuga nti obwavu nga buli wano mwa Museveni n'abagamba nti kakati wano wewali ekisaawe ky'ennyonyi wewali akatala akasinga obunene wewali abasinga obugagga bwe bubanga obwavu buli wano twetaaga ekitongole ekinoonyereza ekikesi ekyabungereza kijje kinoonyereze lwaki awali emikisa gyonna ate wewali obwavu olowooza kyekireese obwavu mu kitundu kino ekya Central kuba State House yefumba ebintu byonna kwe bitambulira nze ndowoozaamu nti nekizibu kye tusingira ddala okuba nakyo ebintu ebisinga byonna twabirekera omuntu omu era owulira n'okuwulira nti sebo pulezidenti jangu oyogere abantu bawulira ggwe naye ng'omuntu amusaba ekyo ekitundu kyavaamu gye bamuzaala kubanga ati nze banzaala Mukono wane Mukono mu disitulikiti y'e Mukono naye olaba nga tuyita President Museveni nti jangu abantu gwe bakola ki gwe bawulira abantu bwe twaleeta eddembe lino lye twajja nalyo nze lyendowooza nti twaliisa oba manyi muzeeyi yatero President yatero ogamba nti bakutenda okudduka tekyetaaga odduka oyite waka ffe eddembe twalireeta ne tudduka ne tuyita awaka we tuteeka okukoma kati abantu ne balowooza nti eddembe eryo liyingira ne mu mmere liyingira mu sefuliya liyingira mu kyoto liyingira buli wamu abantu tebakyagambwako abantu tebakyasobola kugamba ku bantu baabwe abantu tebakyasobola kwogera n'amaanyi mu bitundu byabwe abantu bateekawo embeera nti okuyita abantu okwogera nabo oteeka okuba nga obateereddewo emmere oteeka okuba nga obateereddewo ebyokunywa kati ekyo kisingidde ddala okuleeta obunafu obw'enjawulo kwegamba abantu tebakyasobola kuyitika okubayita katugambe omukulembeze katugambe LC1 LC2 LC3 byonna weebiri babeera bagamba nti okuyita abantu okwogera nabo okubabuulira ekyokukola oteeka okuba nga otaddewo ebyokulya oba n'akasente akasikiriza akanaabazaayo nti oba omutwalo gwe kugenda okulinnya bodaboda okuddayo ewuwe kakati ate naffe abakulembeze ne tufuna obunafu obutasobola kutambula mu bitundu byaffe kwegamba kubanga bw'oba ng'oli chairperson LC1 osobola okutambula nju ku nju kubanga ekyalo kitono LC2 ekyalo era ebitundu bibeera bitono LC3 osobola okutambula eggombolola ku bodaboda n'ogimalako kati kyekisingidde ddala okuleeta obunafu wano kakati ate wano ne tulemeramu ebintu bino ebyedda nti Buganda ffe twali kwegamba oba ffe twali tufukamiza abantu abala kwegamba tuli b'amaanyi twalyanga nammwe tuli b'amaanyi tetugambwako ekyo kisingire ddala okuleeta obuzibu kati abakulembeze ogambye nti baminisita oba bani basinga kubanga bava wano
naye okugenda okwogera n'abantu abantu bazibu abantu babasinza amaanyi eddembe nga bw'owulira kati abazadde bwe bagamba nti gavumenti yabagaana okukuba abaana okuba omwana si kyekikulu omwana osobola okwogera naye n'akutegeera kubanga eriyo abazadde ng'okozesa bukozesa maaso omwana n'ategeera nti kati kirabika maama oba dadi ayinza okuba asaba amazzi ag'okunywa bw'olaba akoze bw'ati naye abantu bakifuula nti excuse me abantu bakifuula nti okuba omwana kwe kumugunjula omwana osobola okumugunjula ng'oyogera naye bwogezi naye abantu eddembe baaliyingiza ne mu kulya oyogera ekigambo ky'abakulembeze nti banafu tuli banafu naye President Museveni ng'omulimu gwe agukoze bulungi olaba bwasomesa emyoga bonna bagaggawale bonna basome nyingiza y'amaka buli wagenda ku bafu mu kanisa buli wamu era kati abakulembeze ba minisita okukola nga mukama waabwe bwakola ne banyikiza enjiri neyamba abantu okuva mu bwavu nkikubuulidde ne basigala mu office kubanga babasabiriza kye kibatiisa si kubasabiriza oba nabo bajeemu bajemera mukama waabwe bayinza okuba tebajema naye beetya kati wano buli kintu kya wano kyonna kigendera mu kalulu akola pupu mu kaveera mulonzi atuga omwana mulonzi buli kintu kyonna ekibi abeera mulonzi kati olaba omukulembeze tasobola kwogera ku latrini kubanga ajja kukomawo okusaba akalulu owulidde ajja kukomawo okusaba akalulu tasobola gamba ku muntu nti olina okubeera ne latrini tasobola gamba ku muntu nti lwaki toyina mmere owulidde kubanga oyo omuntu ajja kukomawo amusaba akalulu kyova olaba nti babagulira n'omwenge owulidde omuntu n'agamba nze abange mbagulira mwenge ne bampa akalulu nze ndowooza kwonoonye nnyo wano naye nga sigamba nti bajemedde mukama waabwe naye nabo kyabakwatirayo kyabakwatirayo nti omuntu wa wano yenna abeera mulonzi omubbi era kyova olaba nti omubbi bwe bamukwata ne bamutwala ku poliisi kikwewunyisa nnyo okulaba omukulembeze nga yagenza okumweyimirira omutemu gwe bakutte nga bagamba nti ono kirabika yabadde mu kutemula gundi nosanga omukulembeze nga yasiiba ku poliisi oyo campaign manager we akalulu wano nze ndowooza tukakulembeza nnyo okusinga ebintu ebirala waliwo balina endowooza egamba nti Uganda weetuse yeetaaga nakyemalira bawayiriza President Museveni nti nakyemalira tali nze nsomye okuba nakyemalira mbamanyi tali nakyemalira kubanga president awana ebiragiro kimanyi ne bamujemera kakati awula bagamba nti dictator yasobola tujjewo parliament n'ebyokulonda akalulu ate ekyo tekikyasoboka kasitole eddembe tebali kuba livansi emmotoka togiraba oyinza ogikuba livansi 1 kilomita naye eddembe kasitoli sinyako ku bantu tosobola dijjulula tosobola kulijjulula tosobolera ddala kakati ekyo ekya dictator tekikyakola wano abantu bamaze okuloza ku mirembe emyaka emeka kati tokyasobola kuleeta no dictator n'olowooza nti kisoboka tekisoboka nti kyogamba nti kati nze nga bwensula ku kyalo Lieutenant General omukazi nti nzireyo nfukamiza ekyalo kyange kwensula tosobola bakufuumula ku kyalo bakugoba emisinde ne bakikulemesa ekyo tekikyasoboka oyogera kiku kyabakulembeze okubeera ennyo mu office kuba manyi State House nze nkukyaza eyo gye bafumbira ebintu byonna eggwanga lyonna abantu tebakimanyi effumbiro ly'eggwanga kye bayita nation ye State House abakulembeze bano nga babeera nnyo mu office be mulonda ku ground tetubalabayo gw'otambula n'omukulembeze era nkwewuunya n'amaanyi g'olina buli president wabeera olina okubeerawo bo bannaffe nga bo tetubalaba kati waliwo ebbanga wakati w'abakulembeze n'abantu mukulembeze byayogera eno wansi tebitutuukako kati nze ndowooza lwaki temukambuwalamu nze ndowoozamu nti ekyasingira ddala okuleeta ebintu ebyo ebyokubanga abantu tebakyava mu office owuli abamu ne mu parliament olusi tebaagala kuvaamu kufuluma kwe kwetema ebintu ebitaliiyo byotosobola byebatajja kutuukiriza tosobola kugenda noddira oluguudo lwa gavumenti gwe n'olweteekako
awo tugenda okutandikira atuwuliriza tuline omuyambi wa president w'eggwanga madamu Lieutenant General Proscovia Nalweyiso tukuba tochi mu ggwanga lyaffe asomesa eggwanga tukomawo basajja mivulege tuba tukyazizza omukiise akiikiridde president w'eggwanga byatugamba bya ggwanga lyonna tukomye wali nga nze nina obukambwe ku mutima kubanga nze nina obukakafu bwennyini nti ensi yaffe bwetabanguka olaba ffe tubadde mu opposition naye nga naffe tuyagalira mu mirembe egiriwo emirembe kintu kikulu nnyo nali ndubu ngamba abantu nti ensi bwetabuka teri mubaka wa parliament asobola kuva waka nagenda mu parliament naye tetuula batukubako bomu awo ku CPS awo parliament nebagiyimiriza ne bagiggalawo ne bagamba nti okutuula tekuliiyo olwaleero ng'olina bw'osobola okuyita bomu nga zitulika kakati eddembe emirembe gino kintu kikulu nnyo naye abantu twagala kwebuuza nze lumu nasanga abavubuka abaali bakuŋŋaanyiza ebidomola nga bagenda kubyokya twabakwata ne afande Damulira bagenda kwokya Kampala bo bennyini bakola effujjo bakyayise gavumenti naye ne musirika awe twakomye nze kinnuma okukamala obukamazi kinnuma ne mutagamba bantu nti bannange bano bwe babikola kubanga mwajja muli basirise naye ebintu bikyuka madamu Nalweyiso ensi kati ekyuse ya pokopoko wagambye nti tewaliwo social media kati weebiri namwe mulina kubiyingiramu abantu baffe babula era abavubuka abo bemukwata Damulira bakwata nawulirako president Lumunga agamba nti nagambye afande Damulira akyagwemu abalina emisango abatwali mu kooti abatalina abate bawulira nonsense ono bano gwe boogera ow'obulimba ne baagala beegatte ku bali balowooza nti bagenda kulwanyisa badikiteta ba Museveni bali mu kukola ssente bwe mutavaayo n'abaana abaana bakwatirwa bwereere kuba ate mubalabudde nti bali ku kiwanda naye ate kituyambako nnyo okubakwata bwe tuti obulungi mu kasirise bo ne bavaayo ne boogera bo bokka na bokka nga tetubagyeeyo ku kifuba nti bajje boogere naye bo bokka na bokka ne bavaayo ne boogera era nze ndowooza nti batono nnyo ku bo abatamanyi nti bano abantu babakozesa okufunirako obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente bweru era bagaggawadde olw'ebyo bye bakola nze ndowoozaamu nti okukwata abantu bano obulungi kiyinza okuyambako okusinga okubakwata ne beeyatulira okusinga okubakwata n'ekifuba era nsaba abaana bano baveeyo boogere ate nsaba bakitegeere nti ababakozesa babafunamu nnyo kinene ate omanyi nali njogera ku Bwanika lwe yavaayo lwe bamulumba lwe yali avuddeyo ng'agamba nti boogere ne gavumenti ku by'abantu bwe bakwata naye ngamba nti ekyaleese obuzibu Bwanika yayogedde misana bano bamanyira kuvaayo kiro nga basooba ne boogera naye oli ekyamugira kuvaayo misana abantu bonna ne bakiwulira naye nze ndowooza nti abaana bano bajja kutuyambako nnyo bo kennyini nga bavuddeyo nga balaga ensi kubanga bagenze bakitegeera nti babakozesa okubafuniramu ssente era kibanga abamu abasumba abamu abafere bakozesa abantu okusobola okufuna ssente kakati gwe singa omukulembeze akuyita nakugamba nti gwe muyambi wange ku bya security abavubuka ng'ogyeko ekyokubakubiriza baveeyo baatule ebikyamu ebiriyo ddagala ki ng'ogyeko kubakubiriza obukubiriza ddagala kiri oyinza okumuwa nti ekintu ekyo kikome kubanga abavubuka balina ababalimba bali lwaki manyi babayita badinakyemalira naye simanyi lwaki temuli tosobola kusiruwaza baana ddala ng'oli nakyemalira yennyini ne bayita bannakyemalira ne mubatunira obutunuulizi ate temubakola kunga nakyemalira byandi bakozeeko ababasiruwaza bali ne babayingiza mu bintu ebyo lwaki bo president mumugamba ki nga buti mubakoomako abantu kansoke kwena kano madamu akaliko bwino ekitongole kyennyini ekyeddembe ly'obuntu Louis Lubongoya ekyo kyo ne bansimba mu kooti ripooti njirina njagiragayo ng'obujulizi ey'akakiiko k'eddembe ly'obuntu abatwalira abavubuka babiri ne babagamba nti gavumenti ebitongole by'okwerinda babatulugunya
abavubuka ne boogera amazima nga Lubongo yagenze nti basala nkoko ne besiga omusaayi. Tandikirawo. Kakati njagala okutegeeza waliwo Lubongo y'okutwala abantu n'omutwala mu kooti, kubanga wano amateeka ga wano ge twaleeta omuntu yenna gwe mu kooti ateekwa okubaako ne looya we, nammwe abatutte muyina balooya. Kati waliwo okutwala Lubongoya n'omala obudde ku Lubongoya ng'oli omala obudde ku Lubongoya naye nga kooti ejja kuvaayo erage nti Lubongoya tewali bukakafu bulaga nti abaana bano yabaleeta nga ye yasanga abaana balina omusaayi ne bamubuulira Lubongoya si dokita, Lubongoya si ki, kubanga okimanyi bulungi nnyo nti nze nga bwe ntudde wano wayinza okubaawo okuyomba netuyomba naye nga na pisito yange nevaayo bwe nkookinga bwe nti abasigaddewo bonna badduka ne tusigala babiri omufu nange abajulizi nga bakoze eki bagenzi. Kati nze bantwala mu kooti bayita abajulizi ne bababuuza nti bayomba ne bayomba namuvuma genda oli ekino simanyi biki tinajjayo pisito nakookinga netudduka. Obeera mujulizi nga wavaawo esasi lyavuga mulimu kilomita emu. Kati ebyo ebya Lubongoya okumala obudde n'abaana bano ne batuyambako okuvaayo ne boogera Lubongoya byakoze, naye ng'ate kooti oba baloyazi tebajja kuzuula bukakafu bwa Lubongoya nti ddala abaana bano yabaleeta, ye Lubongoya yaleeta abaana ng'asanze beesiize omusaayi. Weebale nnyo nti wano waliwo abaana be bakoze bwe bati ye n'abatwala mu ddembe. Kati okwo kubeera kumala budde okudda mu gavumenti ogitawaanya oba okulaga gavumenti titetegeera, kubanga nga omusango bagugoba ng'ate Lubongoya batwala mu kooti nga tuliwa obukadde n'obukadde bwa ssente. Nze ndowooza nti kyandibadde kirungi nnyo ebitongole bino ebikuuma ddembe ISO, CMI okubanga be balimu ebyo ebintu okulaba nti babinoonyerezaako n'okutwala omuntu mu kooti ddala nga waliwo bwino ajja okulaga nti ddala Lubongoya yakola ekyo ekintu. Okay. Atuwuliriza tukyagenda maaso mu programu yaffe ekizungirizi tukuba tochi mu biki ebiyinza okutuyamba era tugamba tugoberere ku social media: Facebook Radio 4 Uganda, Twitter @Radio 4 Uganda, njabi kudiramu Instagram Radio 4 133 famma, TikTok Radio 4 Uganda kambi kudiremu. Osobola tugoberera ku mikutu egyo oba giwandiike bw'onooba ofunye obudde nga katoli bize ojja kusobola programu eno kugiddamu ogirabe, naye nga tuli live ku Facebook Radio 4 Uganda, Twitter Radio 4 Uganda, Instagram Radio 4 133 famma, TikTok Radio 4 Uganda. Oekitibwa naye nga nzirayo ku kintu kiri kyogambye ekyokutwala Lubongoya kasita biri banabadde nkuga nti kasita oleeta eddembe oddi kuba Livans kizibu, kasita oleeta amateeka okutandika okuba nga gakola. Kati nze kankubulire amateeka gajja kati ne mu magye ewaffe omusirikale ayina looya akkirizibwa n'okuleeta looya okuva ebweru, era omusirikale takyasibibwa bino bye twakwatanga bugubugubugu n'oteeka munda n'amala ennaku 21 tekikyakkirizibwa. Ayina ennaku z'amalayo n'akubira looya we oba n'agamba nti nze nina okwogera nga looya wange waaliwo. Abyo byonna nze kati kankubuulire basajja mivule, nze nali memba wa General Court Manso okuva mu nsiko n'okuyingira Kampala. Bwetu eri mu nsiko twalinanga ebyaffe bwe natuuka wano nga bizibu nnyo era nze nempandiika ne ngamba nsaba kuva ku kooti. Nga gwegala biri ebyensiko ate wano tebikola. Wano tebikolerako ddala. Bakubu looya w'omusibe akubuza ekibuuzo n'owungira n'agamba waliridda waliwo kuba tubulire wali mu meters mmeka n'ayagala zikutambuze mu kooti. Nze ne ngamba nze bino sikola kisibisobola kati twaleeta amateeka kati katutambule nga bwe tutambula. Ekikulu abaana bano tubasaba baveeyo batubulire, kikulu okubajjayo
ne bafuna bye bakola ne bava mu ebyo ebintu okufuna bye bakola bano ba leaders bo bagala kujja mu buyinza oba baze batya bajja kukola ebintu bingi nnyo tebajja kulekeraawo oyogede nti bafune bye bakola njagala oba ofunye obudde abamu kuba obeebaza ddamulira akoze omulimu mulungi abaana abo abateekamu n'entandikwa mubataddemu entandikwa kyansanyusa ekyo oba simanyi bano balinzikiriza nsobola okubaleetera abaana abo ne bawulira baba rehabilitatinga bekolera emirimu gyabwe beyingiriza akasente bavuddeyo tubamanyi bannange bano baana batuwadde akadde balina okitegeera nti nene bweru gye babagamba okugenda wazibu nnyo kubanga onaakutwala ebweru si yagenda okuyambirayo eyo okay kakati ekigambo kya bannaffe abagaba ebyenkulaakulana mwe muli abannadisi bonna bagaggawale muli ab'emyoga kigenda kuddayo ku ebenisima MPDM kigenda kuddayo ku security kankitandikira eno nja kikuwa bagaba ebintu embuzi ebisolo ebirala n'abasiramu bye batali ebyo abamunda bana restocking ne babawa n'ente naye ebyalo kati bansabye nkutume ogambe commander in chief kuba buno bongobwe yaleeta ebintu bino ngayagala abantu kubajja mu bwavu nti mutegeeze omanyi bakulabye bano babisaasanyiza byonna nti ogenda kubeera wano ne bangamba kino nkutume butumi kati nkutuma butumi ky'abantu ebintu president byabawa mu nteekateeka eyo yonna gye bali mu myoga bonna bagaggawale abantu ku byalo nti basente bebeebaka abantu babba buli kantu konna embuzi zonna bazibabbyeko nti basente bebyalo nalabye nga mwagala n'okutandika okubawa omusaala nabirabyeko basente bebyalo beebaka security enfu mu byalo ebisinga embuzi bazibabbako obukiiko tebukyakola ngedda nti baatekangawo enkola abantu ne baleetayo 10 ne batufuna abakuumi ng'abantu batyo okutambula ekiro embuzi bagitwalira ddala nti ne bagitambuza ne bagitusa gye bagenda ogisalira nti ebyalo basente beebaka omukulembeze omugambe abantu baba buli kikosi bakabuziko nga bakanona saagala kukozesa ekigambo nti basente beebaka ate obubbi buvaawa basente be abalonzi baabwe baboonoona abalonzi baabwe baboonoona kubanga kati basentebe abantu kye bakola ku kyalo bwe baba batamiivu balonda sentebe omutamiivu ulire embaga kati ebyo byayonoonekwa saagala gamba nti basentebe beebaka kubanga sirowooza nti mulimu gw'abasentebe okutandika okuŋŋaanyaamu abantu 1,000 mulimu gwaba giso tulinayo abekyalo babayita village viso nebeerayo ab'omuluka babayita bapiso nebeerayo abagombolola babayita bagiso nebeerayo aba district bebayita badiso then nebeerayo liso abo be balina okutuula ne police n'abapoliisi ab'ekitundu ekyo then n'abakulembeze abo abalondebwa okuva ku LC1 okutuuka okulaba nti ekintu kino kirwanyisibwa abo benjogedde okuteekawo road blocks okulaba nti ente zikwatibwa ekiro teziyita mu bitundu ebyo ekiro abatuuliriza kino mu kiwandiike kikulu nnyo kubanga bikwata ku mmwe waliwo viso ye village nawe wandika kubanga wajja kubituuliza waliwo viso waliwo piso yew'omuluka waliwo gombolola giso ewe gombolola ne wabeerawo wa district ye diso ne wabeerawo liso ye wa region kati n'abapoliisi we batyo waliyo ba OC waliyo simanyi baani mpaka wagulu DPC RPC kati ezenchiko zezina okutuula okulaba nti obubbi buno bugwa president ngena mutegeeza naye akimanyi abantu babadde bakicomplaining nga bakimugamba naye bano kubanga bano abantu benjogerako gye bali buli kyalo ate kati bw'ojjako ekyo
nekuberako LC1 nekuberako LC2 nekuberako LC3 simanye eriyo ne 4 eriyo ne 5 ate neberayo ne MP kubanga teriyo MP atazalibwa ku kyalo teriyo jeno nga tebamuzaala ku kyalo teriyo kano nga talina kyalo kyazaalibwako tewaliwo bava muggulu bonna balina ebyalo kati bwebaayo sub county yonna oba ekyalo oba district ng'eyina ekizibu ekyo eriyo abazaalibwayo kubanga kati vujja kutusanga nga mu Mukono tulina eriyo abakulu bangi abava mu Mukono district bonna bwe batuula nabali bonna bwemmenye bino ebintu bijja kuggwawo then ne MP waliyo w'abakyalo wa district waliyo simanyi abo kubanga tulina be MP 500 obandi ki kati bitano bamwasatu bonna bwe baba batudde eriyo abantu omanyi Uganda abantu balina titles nyingi eriyo simanyi fa bagwa mu kalulu eyo nayo title eriyo nze simanyi nali wakubiri eyo nayo title abo bonna basobola okutuula kubanga tebagalako mawu then wate mbadde nerabide eriyo bala DC bayo ne balonza abapya simanyi ba assistant simanyi ba deputy abo bonna kati akulira security ye district wa district RDC mu ofisi ya mweyo mu State House minister kyakulira atwala ba RDC president's office presidents minister for presidency madam Babalanda Doka naye yakulira balabara DC abantu nga mazima genyini president n'abayigira n'abawe ebintu byabwe nga bara DC nabo gye bali ate bakulira security kati abo bonna nze ndoza wajja kubaawo sachura kugamba wateeka okubaawo meeting oba buli mwezi oba buli myezi 3 ng'etuula ngenda kukizaayo nange ngenda kwogerako ne minister wa presidency njogereko ne chief wa ISO njogereko n'aba ESO bote bali yeeyo mu byalo naye wa ISO nja kwogera naye njogere ne IGP aliwo kati ng'ogyeko abo senga enkuŋŋaana ezo zituula bangi nnyo bangi waliwo naye BMP bakubiriza abantu bano bembadde mmenya okulaba nti batuula kubanga tojja kuddayo kusaba kalulunga ebintu byonna bye baagabayo babibba oluki gate eyingira mu kiraalo kyange mwetunudde bweti ennyumba eyo omwezi nga gumu balabye enkuba etonnya ne bajja ne basena amazzi gano ag'ebitaba ne bayiwa ku bulooka ne zitoba ne bakubawo ekituli ne batwala enkoko enzungu zaalunda kaakati wentereko omuddo ekifo nakipangisa ku muntu yali alundirawo ente ye ennume endaawo nayo baaginona kati obubbi buli mu byalo ekintu kikubuulidde kati ekirungi nti tewali bukulembeze butono nnyo bw'abantu nga si balonde be bali bemmenya abatali balonde naye abasigaddewo bonna babeera balonde kati abo be balina okutuula okay katusuubire nti tusaba abakulembeze ab'ebitundu okubanga balipootinga kino ekintu okulaba nti abantu bano batuula naddala RDC bagende mu ofisi ya RDC basabe enkuŋŋaana zino zeŋŋambye bo bennyini beeteerewo bagambe nti twagala road block wano twagala road block wano okay banaffe ekyo twebaza Katonda yalyo senajja kubanga emiranga mingi mu bitundu simono okamuwa kiso n'awalala ekyo mukitegedde viso dabanno nina abantu besimenye ne FDC erinayo omuntu okuva ku LC1 ne nuupu ebibala byonna ebibiina birina abantu okuva ku LC1 okutuukira ddala waggulu abo bonna mu lukiiko luli lweŋŋamba abo nabo Mwai Museveni yetumuleke bannaye Katonda yamuleeta yamanyi wali mutwala atulemye Dr. Abedi ayogera ebyo Katonda ali mu ggulu munafu tuli ku 1 katonyeze 3 radio 4 yalina ekibiina kye bakiyita People's Development Party PDP naye owulira otya yali pastor nakati akyali nakati pastor owulira otya nga kati omupiira bagusamba tebaguzza wamu ewaffe wamu PDF kozi ono ekibuuzo nkibuuza muntu mukyamu ono ye mujasi
si wa byabufuzi siri wa byabufuzi naye kati nganze omujasi mba ndi musanyufu kubanga omanya nti ebintu tebikyalimu kukayana tebikyalimu kuwalula tebikyalimu kola bakiriza tewakyali kuleeta tiyagasi tewakyali kukuba masasi mu bbanga nti abantu babano bagudde bannaabwe mu bulago oluusi n'okazannya nze bali sinza nakikkiriza nti Abedi avaamu ebigambo ebyo nti tuvuddewo kati Museveni yeegazaanye mu kifo ekisooka kanula kiri mukasala muno mukawa madamu na Lwisa akazigwe president akawiri gano mawulire ga ssanyu kaakati waliwo abalina endowooza nti Uganda tesoboka kufugibwa muntu atali mujaasi era abo bonna bwe twogerera bonna ne nze ndowoozaamu nti obutuufu bwakyo mpisa olowooza enkwata y'ebintu engeri gye tubikwatamu n'engeri gye tukwatamu abantu kubanga kizibu nnyo okusanga omujaasi ng'avuga emmotoka n'asanga akabenje n'ayitawo buyisi ateekwa okutasa abantu. Nze waliwo omwanyinaze last born wa taata wange yafuna taxi yagwa oyise embalala ku lwejjinja ng'oyise embalala awo yagwa bagamba oba waliwo ekimotoka kyayitawo nekiyiwa oyiro emmotoka neeserera neegwa brother wange oyo yeka mu taxi yafa naye waliwo Jeno Musanyufu yali ava Jinja bali balina gye bava mmotoka z'amagye zonna ne ziyimirira yajjawo bode oyo nga tamanyi ti oba brother wange yajjawo bode oyo brother wange n'abantu abalala n'abaleeta n'abateeka ku ddwaliro emukono kwegamba kyova olaba nti bannayuganda balowooza embeera zaffe kubanga luli Jeno kati nga Jeno omukazi Lieutenant Jeno omukyala yakulira baana kulira abakyala okuva 83 okutuuka 2021 nga nze mbakulira bw'obeera ku kyalo luli edda baneiba bonna bonna obagoba baganda bo ne bayingiraga amayumba naye kati bw'oba tokisobola ne taxi bw'obanga olinnyo olina okusasula then ne bakutomera atakutomedde n'akuba ekikonde n'atambula n'agenda nga tomuddiza kale waliwo obutonotono ebibi naye nga tubirondoola kati abantu kyebava balowooza nti nakuwadde dde example neŋŋamba nti olaba Kiza Besigye bwe yavaayo abantu bamugoberera baga nti yasobola ono yamanyi Museveni biki amagye mpisa banayiki empisa bali be balowooza batyo naye gwe olowooza otya tudde mu civilian rule tufuneyo tutugenda nammwe era tuli mu civilian rule ate tuli mu yamagye President Museveni yamala kulitayalinga nagenda neyesimbawo tuli mu civilian rule bate tomanyi tuli mu civilian rule buli kintu kyonna twakizaayo mwawumula katuli buli kintu kyonna twakizaayo kifugibwa bantu ba bulijjo bw'aba tabategedde agende wa chairperson we LC1 abamanyi bano abantu bemmenye oba LC2 oba 3 kubanga bonna baba wa kalulu babamanyi agende wa chairperson we NRM bw'aba we NRM bw'aba we FDC agende wa chairperson we FDC babamanyi bano abantu benjogeddeko kubanga tewali watali bukulembeze okuva ku kyalo ate ekyalo kiri kumpi nnyo kati ye baba yazaalibwa kinaana nga tawuliranga ku bantu bano RDC balina omulimu munene gye bali abantu bano mukulu alo sebo oli ku 103 katonyeze 3 radio 4 sebo nkulamusiza mwami Mivule sebo amanya gange nze Kigozi Livingstone nkubiddeko wano Masindi ensonga yo sebo olina kyobuuza oba kyowabula oba kyogamba kyembadde nteesa ensonga gy'atayogeddeeko ensonga y'amagye okwenyigira mu byobufuzi tubale twagala agyogereko n'ekirala anti ensonga y'amagye saagimubuuzizza tayogera ku byesimubuuzizza kaakati kyesimugambye takyogerako naye akakwanukule
ensonga y'amagye okwenyugira mu byobufuzi omunnamagye alonda mulonzi kubanga simanyi ebyobufuzi ki kugenda kadaala kugenda kuki kubanga ow'amagye okuvaayo okugenda mu byobufuzi nga poliisi emugambye nti tulemeredde wano jangu otuyambeko nga waliwo zino campaign nga waliwo effujjo nga abapoliisi tebajja kusobola ne bayita ab'amagye okugendayo ensonga teri kalulu katali mu bya security kati bwolaba ab'amagye tugamba nti baze kwe ekikulu kye twagala okutegeera ow'amagye ayimiridde kadaala n'agamba nti muwe gundi awo ffe waliwo lwe twavaayo ko ab'amagye okugenda mu byobufuzi Besigye yatujjayo bwe yagenda kulalizize n'agamba nti mu magye alinayo 9 ku 10 ne tugamba nedda tulina okuvaayo tubuulire bannayuganda tuli wansi wa commander in chief 10 ku 10 bwagenda ne tugenda ew'omulala 10 ku 10 tufe tugenda w'oluseero tetulekaayo nti 10 lyono kubanga kati ye yalinga agamba nti gavumenti ya Uganda erina 10 ye Besigye alinako 9 teriyo ne President Museveni amagye ga Uganda sigage ng'omuntu amagye ga Uganda gamukuuma bukuumi emyaka gy'amaze 5 bwagimalako nigamusaayo kati okujjako ng'ow'amagye agenze kadaala n'agenda n'agamba nti BMP beesimbyewo 5 muweeko ono oyo takkirizibwa. Okay. Tugamba nti bw'obanga obalabye abajaasi tegeera bazze kukuuma okujjako nga ayimiridde n'aga nti muwagire gundi alo munaffe. Hello. Hello. Oli ku Radio 4 amanya ne wooli. Manya ndi Peter ndi eno nsinzidde Masindi. Nze kyembuuza nkuwulira mukwano nti nze kyembuuza Hello. Kibuuze tukuwulira nti nze kyembuuza lwaki amagye nago gabeera galemesa abakampaininga go gaba gekubidde sayidi emu oba amagye galemesa abakampeyini kankiddemu nti poliisi bweremererwa kubanga buli kampeyini akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti mujja kubeera ku kisaawe Masindi ku Lwomukaaga essaawa 5 aba NRM oba aba NUP oba aba FDC kati temusobola kuba aba FDC oba aba NUP oba aba NRM mweno genda okuba olukuŋŋaana awamu kati bwe wabeera waaganyi n'atwala olukuŋŋaana mu katale ne balaba nga poliisi tejja kusobola poliisi negamba amagye gajye gabayambako gajja tegabeerako kyekubira naye gaba gakugamba genda gy'oteeka okubeera gye bakugamba kubanga buli muntu yenna akakiiko k'ebyokulonda kabeera naye olunaku lwalina okubeera awantu kati gwe bw'osalawo n'ogamba nti ojja genda mu katale amagye galina okujjayo oba oyagala oba toyagala poliisi bweremererwa. Okay.